Mad webale nnyo okubanga muweereza eggwanga neyanzeege Farouk Sesaz Mala Muhammad ne Fede Nabwire okubanga mutusaako Omusunsuzi ku Soul TV. Olunaku olwaleero naffe tusinzidde wano mu kibuga Fort Portal, olunaku olweggulo twasiibye mu bitundu eby'Ekasese era ng'enteekateeka ez'Olukungaana nga buli we tubadde tutuuka wonna nga batugamba nti bagenda beesunga bwesunze. Actually abantu abamu okuva mu bitundu eby'Ekasese bo bagenda kuba basimbula leero. Kyenyinza okubagamba nga sinaba kubawa wawe tuli n'ekkubo lye tuyimiriddeko, njagala bategeeza nti Fort Portal City oba ekibuga Fort Portal saawa zino okufuna hoteri ebadde eri ku mitwalo katugeze lumu webanga osula mu hoteri ya mitwalo nga 5 mu kiseera kino oba tolina mitwalo 8 oyinza okubula wosula. Oba osobola okubanga ofunayo lumu ya mitwalo nga 3 mu kiseera kino bw'oba tolina mitwalo 5 oba tolina wosula. N'ekirala nti mu kiseera kino ebintu ebikwatagana n'emmere, ebintu ebikwatagana ne accommodation era nga bwe ngambye transport ekibuga Fort Portal nyiza okugamba nti oyinza okulowooza oba lunaku nkulu abantu bazze okubanga balambula yembeera eri mu kibuga Fort Portal, naye nga bino byonna bizze olw'olukungaana olugenda kubeera ku Kisaawe Buhinga Stadium nga nnaku z'omwezi 27 era nga wetwogerera tubuzayo just nnaku 2. So abantu mwenna abagenda okubanga muva mu bitundu ebyenjawulo nga mujja mu kibuga Fort Portal, kyenjagala okutegeeza nti ojja kujja nga weesetinze bulungi nnyo ng'ensawo yo ngumu kubanga bw'oba tonywezeza ensawo yo wandinoonyaawo okusula ne wabula ye embeera eri mu kibuga Fort Portal. Bikwatagana n'ebyentambula nyimiridde ku luguudo luno olwa Buhinga Road lwenyini olwa kumpi n'ekisaawe kya Buhinga Stadium era nga wano wenyimiridde wennyini wewali eddwaliro ekkulu erya Fort Portal era nga omulaba Fort Portal Regional Blood Bank eri wano ekyo ekikomera kyemulaba kyonna kyekikomera ekyeddwaliro eriri kumpi n'ekisaawe kya Buhinga Stadium era nga yeyembeera eriwo nga ku lino ekkubo lye tuliko tewabeerawo nnyo ate wakalipagano k'ebidduka ekkubo ddungi nnyo. So eryo mulaba abantu abasinga okubeerawo n'abaana basinga babeera abaana b'amasomero n'abantu abakeera okubanga bakeera kukajuza n'okutambulamu engeri ekiri nti tuliraanye kumpi ekisaawe tewali nnyo akalipagano k'ebidduka okuggyako abaana b'amasomero abakeera okubanga bagenda n'abo abakeera okubanga bakajuza. Mwali mulira nnyo Musumba Rosias Bugingo ng'agamba nti tugenda kuba kumpi n'eddwaliro era lyeyo lye mulaba lyennyini nti abalwadde bonna abali mu ddwaliro lino lyonna abeesunze okubanga bafuna ku mukisa bafuna ku ssaala egenda okubanga esimbulira ddala wano ku kisaawe wennyini ekya Buhinga Stadium era nga kyengenda okubanga mbalambuza. Embeera y'obudde eno Fort Portal saawa zino we tuli sinnabasobola kugamba nti waliyo akasana akagenda okubanga kavaayo nedda eno wakyaliwo akaweewoweewo mpolampola naye tusuubira nti akasana essaawa yonna kagenda kubanga kajja era tugenda kubanga tubatuusako embeera yonna. Naye mu kiseera kino njagala ku luno mbalage ku kisaawe bwe kifaanana bukyanga tuuka mu kibuga Fort Portal tetubalagako ku kisaawe kino kifaanana kitya era olwaleero njagala ntambule mpolampola mbalage ekisaawe bwe kigenda okubanga kifaanana oba bwe kifaanana naddala naye nga sinaba kubanga nyingira munda njagala sooka kubalaga wano wabweru wano wenyimiridde oba wentandikidde okukola olunaku olwaleero njagala kutegeeza nti wano wonna wagenda okubanga waliwo abakkiriza abagenda okubanga batwegattako mu kusaba okw'olunaku olw'okutaano kubanga ekisaawe kino okusinziira ku bunene bwakyo abantu tebagenda kukituukamu ge mazima. Abantu bagenda kubanga bayimirira wabweru bagenda kubanga batudde wano ku makubo era twabale twogerako n'ab'ebyokwerinda ne ku district nga batugamba nti bandiwaliziddwa okugalawo lino ekkubo lye musoose okulaba olw'okuba nti abantu bagenda kuba bangi bagenda kuba basalawo lino ekkubo lyonna. So mu kiseera kino njagala kutegeeza nti wano wennyini wagenda kubeerawo screen wano wabweru w'ekisaawe era wano wenyimiridde bagenda teekawo screen gaggadde nti abantu abanaabeera wano wabweru abantu abagenda okubanga bava mu kibuga Fort Portal bagenda kubanga balaba okusaba kuno oba ebigenda mu maaso munda bagenda kubanga babifuna bulungi kubanga ne ttiimu ya Salt Media yamazidde okubanga naye etuuka n'ebyuma bye bagenda okubanga bakozesa oba tekinologi okugenda kubanga bakozesa nga balaga ekifaananyi ekigenda okubeera munda nga kyekiri ku TV ku radio wonna nga batuula bulungi. So munzikirize mu kiseera kino njagala kutambula mpolampola nkuyingize munda nkulaga ekisaawe kyetubadde tulanga kyetubadde twogerako Buhinga Stadium era mu kiseera kino munzikirize tambuleko mpolampola mbayingizeeko munda era ng'eno ye main gate eya Buhinga Stadium olunaku olwaleero nsazeeko nti ntambule mpolampola njibalage wano awagenda okubeera emikolo egy'okusaba olukungaana olwa House of Prayer Ministries International kekano ke kageti akatono naye ng'eno ye main gate ey'ekisaawe kya Buhinga Stadium. Ekisaawe kino atulaba ku Soul TV njagala kutegeeza nti kifensinze bulungi nga bwe mulaba ekikomera kyayo nga bwe kiri era omuntu yenna agenda kubeera mu
munda anafuna omukisa oguyingira munda anajjanga obudde bukyali agenda kufuna omukisa ogutuula wano munda era nga kifensinze bulungi nga bwe mulaba kino kimu ku kisaawe ebirungi ebisaawe bikyasinzeewo wano mu kibuga Fort Portal era nga yensonga lwaki ne House of Prayer mumanyi enteekateeka yaayo tibebeesazeewo okuteeka olukungaana erutegeka mu ngeri ey'ekikugu oba eri so professional nti n'ekifo kyennyini kibeera kirungi nnyo ekisaawe kino kimu ku bisaawe bikyasinze okubeeramu emikolo egiri official nnyo era nga njagala kutegeeza nti nga bw'olaba kifensinze buli kimu ebyokwerinda binywevu nnyo mu kisaawe kino era nga njagala kutegeeza nti washrooms zonna ziri munda waliwo geeti ziri bbiri ekisaawe kino kirina geeti bbiri era nga zigenda okubanga zikozesebwa okubanga abantu bayingira mu kisaawe kino nga bw'olaba bwe tutambula ogenda maaso n'okubanga nkikulaga ekirala nabategezaako olunaku olweggulo nti enteekateeka zo zagiddwako akawuuwo so n'olunaku olwaleero njagala kutegeeza nti abagenda okubanga batuwa sound gaggade egenda okubanga ekuba ekibuga Fort Portal kyonna n'emiriraano abagenda okubanga bawulira yamazidde okubanga yatuuse olunaku olweggulo era nga si balala okujjako aba the True Vibes bagenda okubanga batuwa sound nga bwe mumanyi bazze batukolera obulungi ennyo era nga ne House of Prayer yebawa contract okubanga enkungaana zonna eza House of Prayer bagenda okubanga bazikulembera so mu kiseera kino njagala kutegeeza nti bamazedde okubanga batuuka ne system era nga mu kiseera kino bagenda maaso n'okubanga batikula ebyuma we bunaazibira oba we tunaatuukira ku ssaawa awo omwenda njagala kutegeeza nti stage egenda nkubanga etandise okubanga esituka era nga bw'olaba njagala ntutuuseewo mpola mpola nkulage abantu bano bakedde omulimu bagukoze obudde bwabwe babukutte bulungi nnyo era nga gwatulaba ssaawa zino njagala kutegeeza nti yeyo embeera eriwo era nga ebyuma bagenda maaso n'okubanga batikula okusinziira ku nteekateeka nga bweri nga bwe nabagambye wano tuli munda gwatulaba ku Soul TV ssaawa zino tuli munda we wagenda okubeera olukungaana luno naye abagenda okubeera ebweru w'ekisaawe kino bagenda kubanga balinga kyenkana abali munda kubanga bagenda kuteekayo sound wabweru bagenda kuteekayo screen zigaggade wabweru so omuntu yenna anaabeera wabweru agenda kubanga alinga omunda ebweru w'ekisaawe ekirala kyenyinza okugamba nti side eno yennyini gye tugendamu waliwo ng'akasozi akatonotono so nti omuntu ono ate asobole n'okufuna chance egenda okubanga eyingira wano munda asobola okuyimirira eri waggulu n'alabira ddala ekigenda mu maaso naye nga gwatulaba ku Soul TV njagala kutegeeza nti enteekateeka zino zagiddwako dda akawunga bwe nakugambye era wano bwentuuse ayo no sound gwe tugenda okubanga tukozesa nga ne team eya True Vibes nayo yatuuse era nga bakyagenda mu maaso n'okubanga batikula baleese ebyuma bino nange sibirabangako atulaba ku Soul TV kubanga batuuse olunaku olweggulo basuze ekiro kiramba nga batikula ebyuma naye ssaawa zino tebinaba kuggwamu era bakyagenda mu maaso n'okubanga batikula motoka ndabira ddala motoka zirinnya ate n'endala zikyali mu kkubo zikyajja ebyuma batikudde abasajja bakoze omulimu nenyinza okugamba nti mu kiseera kino bayinza okulowooza nti tebanaba kubanga bakolako ekintu kyonna batikula abasajja bakooye naye nga omulimu guno bagukola bulungi so atulaba ku Soul TV eno embeera manager obulamu buli butya soko je katono otunnyonnyoleko katono tuli ku Soul TV omulimu gukoze nnyo mwewale okubanga mukeera obulamu buli butya Yesu yeebazibwe amina sebo amannya Jofre Kivumbi okay soko tubulire ku luno muteekedde muti ekyuma mwatandise okutikula olunaku lw'eggulo ebyuma tebinaakugwayo ebyuma webiri nimu kazikyali mpakinge so tusuubira okukola leero ekiro n'emisana paka abantu be Fort Portal basuubire ki abeetegeka okujja sound tusuubire ki ku mulundi guno ku mulundi guno tusuubira nti ekintu kijja kuba massive kuba ekisaawe kimpimpi naye nga mu bugazi bwakyo tujja kibunya yanza tajja bigambo bitono nnyo naye nga musaawe eddako tugenda kubanga of course tufuna director wa True Vibes tugenda kwatogerako naye n'abalala abakulembeze mu kiseera kino naye nga yene embeera eriwo era nga gwatulaba ku Soul TV batugamba nti enteekateeka ziriko amaanyi ag'enjawulo Katonda yamaze okubanga atuwa omukisa nabo batuuse gwakyali e Kampala kyenyinza okugamba nti bw'ona olowooza nti ogenda kujja obaddi nakugambye hoteri mu Fort Portal z'amazidde okubanga zonna bazibuukinga so enteekateeka
kyenkana yeno nga bweri. Ekisaawe kino njagala kutegeeza nti nga bwe nakulaze nti kiina main gate bbiri era nga side eri gye twasoose bwe bagenda okubanga bayingirira, then eno yonna abantu bagenda kubanga batuula stage nategedde nti egenda kubeera mu side eno, abantu abagenda okutuula eno bagenda kubanga bafuna bulungi. So mukutwaliza wamu yeyo embeera gye mulaba okuba nti enteekateeka ez'olukungaana olugenda kubeera wano mu kisaawe kya Buhinga Stadium ziri. Njagala kujjukiza gwatulaba nti olukungaana luno okuyingira kwa bwereere si kusasula nga bwomanyi enkungaana za House of Prayer zibeera za bwereere. So omuntu yenna agenda okuva mu bitundu ebyawala tegeeza muno nti tewali kusasula, okuyingira kwa bwereere kusaba ebyokwerinda. Abakulembeze mu district bonna ab'enunu n'abantu bonna ababulijjo bamaze okubanga bakakasa nti olukungaana luno lugenda kubanga okuyingira kwa bwereere. Eyo toilet eri munda naye nga kyemmanyi nti ate wayinza okubaawo n'enteekateeka endala olw'obungi bw'abantu naye nga munda mulimu toilet era nga n'amazzi gali munda. Naye nga bomanyi enteekateeka za House of Prayer era babeera ne extra preparations ezibeerako nti bayinza bagenda kuleetawo toilet endala, bagenda kwongeramu amazzi. Enteekateeka ezo zonna tugenda kubanga tuzifuna kubanga tugenda kufuna abakulembeze oba abakadde b'ekkanisa oba omusumba tujja kubanga tumufuna bw'anaatuuka mu kibuga Fort Portal okubanga bongera okubanga balambulula ku nteekateeka. So okutwaliza wamu yeyo embeera eriwo. Njagala ate munzikirize mbazeeyo mu studio abagende maaso n'okubanga babaweereza babatuusaako omusunsuzi, naye nga tugenda kubanga tukomawo n'abakulembeze ab'enjawulo nga boogera ku nteekateeka eno n'okubanga tubalaga buli step enaaba etuusiddwako mu kiseera kino naddala nga basitula stage n'enteekateeka endala. Munzikirize mbazeeyo mu studio ate bagende maaso n'okubanga babaweereza omusunsuzi. Godfrey mwebaze ne ttiimu yange tukyagenda maaso n'okubanga tubatuusaako enteekateeka eno nga tusinzira mu kibuga Fort Portal.